Yes, what's up, beautiful people? Eno video nzuko kide na nzuko kile. Oluvanyuma lwo kureceiving video eno ku bantu abenjawulo abakisindika mu inbox yange. So, no video njikoledde abana benchuka chuka abavuzi bo mu mwanganze. Yeah, oli wadde mbogitwala if you find it useful. Bolaba nga teina makulu nakyo oli wadde nga atwali na jisiyo. You know, batuyita mbwa za nupu. Nze kusaidia yange nakiriza nti ndimbwa ya nupu, but ndimbwa ya nupu yepanka. Talia buli kinyama kye bagikasukidde. So esaawa eno nze kyemba saba ba comrade mutekeko diversion lenses nti bayina ebintu bye bagenda tukasukamu tubeere ku ebyo tukomberere olw'ensonga nti waliwo bye baagala okudduka waliwo bye baagala okukavalinga. Mukimanyi nti currently waliwo ba candidates ba NUP be balemesa okunominatinga kati ebintu bye baagala biveewo baagala batujje ku mulamu omukulu nga batusetingira pace batuwefe ekyokubeerako nga tukola ki nga tudiscussinga ebyo bisobola okukola ki okuvaawo. Diversion nyingi zigenda kujja. Waliwo abali mu kunoonya omukulembeze bamwetege beekube naye zi selfie ogenda okubalaba nga bali mu machachi bakonfessinga simanyi twali mbisiyaga balyoke olabe bo bakuma ku bubulaivu kuno ng'ebyo byonna bagenderera ki kutudivertinga kutujja ku nsonga nkulu gye tukola ki gye tuliko. So bwe mulaba video nga bino just ignore, because otunulia video ne webuza eno video bwenjibeera what do I want to achieve kubanga every decision must be purposeful. Bye twayogeredde ebyo byaggwa kati baagala tubeere ko tudiscussinge omusibe simanyi yavuddeyo bataliyo tubeere ku ebyo ebyekisiro batujje ku kiri batuze ku kiri. Diversion nyingi ze babadde baleetawo good enough ezimu badde muzibuuka era bazisindika ne zikubba ekisenge. So njagala munywere kuba tebagenda kuwummula bye tuliko tebagala tubibeereko. Kati waliwo essaawa eno ekirala ekitambula ekyenkuka tugiboole. Yesterday when nabadde ku live nga bana bali mu comment section bambuuza oyogera ki ku ekyo nembaga ebyo sibirimu. Ne leero bwe mbadde ku live nga bambuuza ekintu kyekimu enkuka tugiboole. Naye kyenjagala ng'otambuza campaign eyo gye bakugambye njagala weebuuze nnyo nti baba baleese campaign eyo lwaki ejjidde mu kaseera ng'omukulembeze waffe yakamala okwemulugunya okukola interview n'agamba nti tebamukyaza ku CBS. Olw'ensonga nti tebalina answers za kuwa baleeta ebintu ng'ebyo batufuule nti ffe babi oba okategeera batufuule nti ffe babi tebalina answer yakuwa. Lwaki tebakyaza Kyagulanyi wabula ne bakyazo abantu abamukuba n'abantu abakuba ekibiina kya NUP naye ng'era tebasobola na kukyaza bamemba be NUP tebalina answer. Kati mukola ebintu ng'ebyo baagala ffe batunyiize oli ejje ne kikampeyini ng'ekyo nze kusaidi yange nze njiyita diversion because ndaba tetulina kye tugifunamu naye nga bagala tufuula weapon balaga abantu olw'okuba tebalina ansa gye babawa nti lwaki Kyagulanyi tebamukyaza oba bamemba ba NUP tebabakyaza ku CBS bagende nti abaana babo bakuba Obuganda baba abaana balwanyisa Mengo aba abaana balwanyisa Obwakabaka lwaki because ojja kujjotandika ogamba nti enkuka tugiboole. Remember buli kyoyogera you are a reflection of Kyagulanyi oba wali oyogeddeko naye oba toyogerangako naye bo bajja kukitwala nti Kyagulanyi yakutumye olw'okuba tebamukyaza ku CBS kati yasindisa abaana be bakube enkuuka. So omulimu gwaffe ffe mulimu ki? Abo bonna be batyaza ku maradio ne batandika okuwerekereza ebigambo eri ekibiina kya NUP abasaasaanya obulimba ffe tuliwo kusabukulula bulimba obwo okubuulira abantu nti gano ge mazima bali tubalage nti ffe tetuli balabe bammwe nti ffe ekigendererwa kyaffe kyakukyusa ggwanga lyaffe naye tuleme kugwa mu katego kaabwe kebaagala because they want to run away from the real issue. They don't have answers to answer lwaki Kyagulanyi tebamukyaza wabula bajja kuga nti abo abaana balwanyisa Mengo balwanyisa Obwakabaka baliwo kulwanyisa Buganda. So tetubawo ekyo kye baagala ebyo byonna bagenda bitusetinga naye tubalage nti ffe tusetinga pace tebajja kutukasukira binyama tutandike kuli ebyo olw'okuba balina bye baagala okuzibiikiriza olw'okuba balina bye baagala okukulubeesa. Nkiddamu okusemba nkwegayirira ne sekwegayirira nyweza diversion lenses oziteekeko ku maaso ng'ekintu okitunuulira n'okyanalyze nga noga kino lwaki kizze mu kaseera kano kiyinza kuba kizze lwa nsonga ki? Tebagenda kutulwanya bintu ffe batufuula ababi. Remember nga bwe nkugambye you are a reflection of Kyagulanyi buli lw'otunula mu kamera. So make sure omurepresentinga bulungi buli lw'otunula mu kamera. Yes, I'm out.